yawaga nti lwaki temuteeseganya lwaki ensonga z'ekisajja kikulu muzikwatanga abaana bato omukulu Commissioner wa Parliament Mathias Mpuuga yayongedde okuvaamu omwasi ng'aguddizawa ekibiina Katikkiro yabagaye bateeseganye ate baleme okusalawo nga balina obusungu bungi ebintu babikwate mpola mpola omuntu wasobya tebattamutte tubikwate mpola mpola ng'eggwanga liggwawo naye ate nga neyasobeza takkiriza kiwesi Mathias Mpuuga Nsamba akyaganya okukkiriza nti ssente ze yatwala tezalina kutwalibwa nti byo kinagamba bwe butayagala kukkiriza nsobiyo because bwe butayagala kwetoowaza bino byonna tupalapalanya nti owakye kino ate kino yewo tatuuka tayogera ku ssente zino batayogera abantu banwanyisa oga bakulwanyisa ki he's not addressing the core issue ne core value ey'ekintu kino Nsebugenyi nagamba wano singa Mpuuga yavaayo takkiriza tukirize tugane Nsebugenyi wansooka mu mawulire netugeze nga maliriza bulungi byange nenzija nesaba mulimu wano ku Kingdom onsinga obukulu wansooka mu mawulire nenzija Bishop nampa okuba PD wa radio gwe nga just oli presenter nenzija negamba Nsebugenyi ensobi eno gyokoze ku mpewo togiddamu nsobi nkyamu oba kintu kikyamu gaba mukama wange era mukama wadde onsinga obukulu wadde wansooka mu radio tekigana kuvaayo nga mukama wange bansonyiwe ensobi gyeyakoze sigenda giddamu ali Mpuuga ye kimulemye okumanya bakama kale kyekiremeseza amampaati oba kugamba eki bagayita amampaati ali omukulu yafuna ekitiibwa ng'akyali mwana muto myaka 21 siganye ne oba okirina wabeera waliwo okwetoowaza we kusaanira wakyogerako olw'omukago oluwedde kino yali asobola kukikola mu public nagenda n'afuna ssente ze mu nkukutu nga tewalina omwategedde neyetondera public n'adde eri n'ali akasente n'asigala ng'eno ayonjeza ekifaananyi kye mu bantu ne bawagizi ba NUP neri omukulembeze w'ekibiina kya NUP n'atadda mu bino byakudde kati birimu essaawa eno kakala tulina wongambira nti balwanyisa kujjako gavumenti ya Mwami Museveni muli mu kwerwanyisa gwe manda ziri mu kukyabuluzamu kuba obalaba ababaka waliwo ababaka bwoga kati ono wa NUP oba wa NRM naye nga mu Parliament wa NUP kati waliwo n'omubaka ate okubaako side kwagwa yagaawe naayogera bajja kugamba nkoze eki ate ndi weno ate we naayogera eno obuzibu kati omubaka agenda kubeera awo afiire mu kavuyo ekisanja kigwe nako nga tamanyi side kiko agenda okubeera nakamya ndiwo awo be bagenda okwegatta ku NRM ensonga eno ya NUP tuze tujoogerako era abantu bangi bazze bajoogerako naye olwayo kyenjagala okugamba pulezidenti wa NUP Kyagulanyi Ssentamu nti ye yatandika olutalo luno sijagamba nti Mpuuga ye yatandika olutalo luno olw'okwekyankalanyiza ekibiina kye olwaleero njagala okumugamba ye yatuma Mpuuga okulya ssente totunula yeeyo ate lwaki teyazirya totunula yeeyo azega oyina lisiiti eraga nti zizino Mpuuga ze yatuwa erisiiti ng'agamba tannafuna ate osobola okufuna erisiiti gy'ekikeeyo kyo gijjawo nanti lisiiti nga tonnafuna osobola sinnafuna mukebereko atwa akawunti kebereko yabagamba ne ssente zaali tezinnajja nga tannazifuna Parliament yagamba yazeewola nezimuwa ye tazirina kati mugenda musalamu nti ziri mu lubuto oba ziri mu bbanga tazirina kyembadde ngamba mu budde buno NUP teyeetaaga kuddamu kwerumaaluma kubanga President Museveni oba munafu ow'ekibiina ekya Piraawu PLU omanyi abamba kiyita Piraawu munansonyiwa nti bagenda kukozesa omukisa guno nga bano beeyawuddemu baleyinga strategies babakube paka ku zero bagenda bakuba paka ku zero Museveni ali eri anyweza mirandira aba PLU banyweza mirandira mwe muli eno mwerumaaluma kano ke kadde Bobi Wine va ku nsonga za Mpuuga zirabe ng'ezitaliiwo essente ekibiina kye zikutte oba kye zakozesa mpitirivu okusinga emiliyoni 5 muleme kutunuulira muntu omu asaanyeewo ekibiina yita abantu muddemu muzimbe emirandira akalulu 2016 we kanaatuukira mubeere nga mwetegese 2026 ate n'obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka nabo temumusuula muguluka buno bwe yawadde mu
ku mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Yabagambye nti bulijjo tufube okunywerera mu ebyo bye tukkiririzaamu tuleme okuwubisibwa n'okwegaana abantu baffe olw'ebyenfuna n'obugagga. Tusse ekitiibwa mu ndagaano ze tukola bulijjo nga teziri mu buwandiike wadde okubeera n'omujulizi, wabula okwesigangana ng'abantu. Ensonga eno nkulu nnyo eri abakulembeze baffe ne bannabyabufuzi. Kaakati President wa NUP, ensonga oba zaaliwo gwe wayimba mwe mwoyimba akayimba nti tusituke tutambule, musituke mutambule, temukaabirira mata gayiise. Kale waliwo omukulu bamuyita J. Patrick Ricky ali ku Facebook atulaba, waliwo omukyala bamuyita Nasimu Rasimu naye atulaba, waliwo omukulu Agoroba Fred agamba asinzidde Kakiri Hoima Road, webali nnyo okulaba. Waliwo And Nation naye atulaba, ensonga zaabwe bazitaddeko wano. Nasimu Rasimu tomanyi ajja kukwata tomanyi nkutumiddeko awo okomye oba nkuwe enamba lwaki oyagala kumpa namba oyongere okumutegeera. Buno obudde obw'okumakya mwagala kwegabira namba. Kiwesi nga tumaliriza ensonga eno nalabyeko Emengo era nga Katikkira agezaako okugamba abakulembeze banene kyane ensonga muzikutte bubi, muddeeyo mwetereze mukwatagane, naye obuzibu buli wali we wagambye kyamalala nogamba nti ekisumbwa NUP Kyagulanyi yagala okubeera ku top, Mpuuga yagala obeera ku top. Waliwo na kino tawabulwa takola kitasobya okitegeera. Kati ebyo twagudde ku muntu atayagala kuwabulwa, atasobya, atagambwako, n'agwa ku muntu owekitiibwa atagambwako, alina eggumi, atamanyi nti mugezi atalina eggumi. Nze nga kati abo bonna nga bwe bakutte bino byonna bye twogera musimanya kudda wansi batule bakole ki okusinziira ku biri w'essaawa eno n'ebyendaba mu mawulire n'ebyendaba ku sayidi zombi ne banaleetaani abatuuze bombi bakwatagane tebagenda kuddamu kukwatagana. Tebalinawo omuntu gwe bayinza buuliriza ba elda mu kibiina balala bwe banaabeerawo tewaliwo bagenda kukwataganira. Bobi Wine nga pulezidenti w'ekibiina kyalina osooka okukola nga ensonga ezo zimugudde mu matu kwe kuddukira mu cultural and religious leaders n'abeebuuzaako, naye ayagala asalewo nga ye omuntu anti bali si bannabyabufuzi, naye kati olabye ekibiina gye kigudde naye balina amagezi agasobola okumuwabula. Era abantu bano simanyi ba full soldier namwe mukoze kyamaanyi okuwabya omukulembeze wammwe. Full soldier naye no tasobye na kumulundi gulunda bagamba nti ne president w'eggwanga alina ba advisor yalonda ano ba full figure ne museka naye seba akyaliko afuga nga baagala abo baagala ate bamunonye bamu advising tebamulaba bamunonye obo bwolowooza naye seba bagamba omu ku bo nga yafunye n'ogufo aliwo omuboka yafunye n'ogufo abulira gwakoowa. Kaakati Bobi Wine kino kimubeera ekyokuyiga nti ensonga bwe zigwawo alemenga kusooka kubuubuuka, newankubadde ayinza okulowooza nti babeera bayina personal agendas. Nze ndaba ensonga ze tuliko, besides all that bye mwogera byonna biyinza okuba nga bituufu. Ensonga gye twogerako ensonga ya buntu, ensonga ya buntu. Omwana omuwala azadde mukajjaawo omwana, mama n'akitegeera ne taata mujjawo mutya ekintu kino kuba mwe abagenda okuswala. Omwana mumutwala wasengawe kukulira eyo kusirikira kyama kineeno oba kubiteeka mu mawulire kolaki, because twagala kumalawo nsonga eno gambe kati tusirise family tambule bulungi. Naye bimwogera byonna byongera kwawula family nga buli mwakkiriza n'amanya waagwa nti ono ye mukundi, ono yaani yes ntegeera nnyina obwongo bungi ndudde ebyobufuzi naye ono enkwata ajja kuteba ebintu si nnungi kanzikirize nkole kyayagala okuwonya okweswaza. Tusituke tukole ki tutambule. Naye kati omuntu ng'agaa nti principal sinamukubira simu
ye waba ayagala nkubire nze nga tankubira kati ani ali waggulu waani Bishop akunenyeza Ssebugenyi wabbye ssente za accountant wabbye ssente alenga ayagala Bishop akubira nengo oyagala Bishop akubira gambe ensonga zanjawulo ey'ekizampo gyemulese yanjawulo because ababaka bonna mu parliament ababaka b'NUP bonna n'abalonzi okusinziira ku constitution y'ekibiina kyabwe baga nti bonna bali ku level y'emu abakulembeze bonna bali ku level y'emu oba oli MP oba oli ki balina amateeka gabafuga nga gababeeza ku same level naye kati ekiriwo nti kubanga abamu baayagala okulaba nga basukuluma oto okujja okufuuka ba principal b'ekibiina naggambe atawabulwa atasobya atayagala kumanya yagudde ku weggume ow'ekitiibwa atayagala kumanya nga tuvuddeyo eyo ensonga za kwetowaza buli omu amanye waagwa buli omu akkiriza okuwabulwa okumuweebwa ensonga egende